Welcome to Tamayuz International Schools. Tamayuz Junior School in Uganda has opened another branch in Rwanda called Tamayuz International Academy, a day and boarding secondary school located in Musanze, offering a Cambridge International program. Located in a beautiful, cool environment founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamayuz International Academy aims at producing practical skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us at Tamayuz International Academy. We make your child's dream a reality. Alhamdulillah. Alhamdulillahi khairul anam. المحمود سبحانه وتعالى عبدا على الدوام حث عباده المؤمنين بالمحبة والوئام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله من خلقه محمد بن عبد الله أفضل من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala, alina amatendo Allah subhanahu wa ta'ala amajjuvu agatali mbukendevu. Yasinzibwa Allah olubeerera era yatulagira Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga tumusinza. Yakuutira abaddu be mu Qur'ani y'ekitiibwa n'abakuutira ennyo okubeera nga baagalana awamu n'okuyunga eŋŋanda. Nkakasa nti Allah yasinzibwa mu byonna ebiriwo era byonna ebisinzibwa ebitaliye bisinzibwa mu bukyamu. Tumusaba Allah sookusaasira n'emirembe bidde eri Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabbi w'omulembe guno era nga ye nabbi w'enkomerero etagenda kubeerayo nabbi mulala yenna. Naamira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala, nga tukola emirimu emirungi eginatuusa amaaso ga Allah nga Allah atusiimye. Era mbakubiriza ebirowoozo byaffe byonna n'okwetegeka n'enniya ennungi tubiteeke mu kwaniriza omwezi ogwa Ramadani okuguyingira, okukoleramu emirimu emirungi eginatutuusa mu maaso ga Allah nga Allah atusiimye. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu Qur'ani y'ekitiibwa: hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa ama absarahum. Mu kutuba yaffe eno y'olwaleero njagala njogere ku bulungi obuli mu kuyunga Oluganda awamu n'ensonga eziviirako abantu b'eŋŋanda okubeera nga beetematema nga beeyawula. Allah tegeeza mu Qur'ani y'ekitiibwa, Allah aga nti hal asaytum in tawallaytum, bwe mute bwe musazeewo okuba amateeka ga Allah emabega nembeera nga mugavaako, an tufsidu fil ard, mubeere mu nsi muno nga mwonoona, wa tuqatti'u arhamakum, mutuuke ne ku ddaala erikutulawo eŋŋanda. Allah bwe yali ayogera ku bantu abakutulawo eŋŋanda
mu ayo mu Allah yaganti ulaika alladhina la'anahumullah, abantu abo Allah yabasaako ekikolimo yabagoba mu kusaasira kwe. Fa asammahum wa ama absarahum, n'abafuula bakiggala abatawulira mateeka ge, n'abafuula bamuzibe abatalaba kitangaala Allah kye yassa. Baganda bange abasiraamu, Oluganda kikulu, Oluganda muova family, ab'eŋŋanda zo batwale nga kikulu, kubanga okuyunga Oluganda min awjabil wajibat wa min a'zamil qurbat, ku bimu ebyobwetteeka byoteekeddwa okutuukiriza nga si kyakyeyagalire, kuzimu ku ibaada ennene ezisembeza omuddu mu maaso ga Allah kubeera nga ayunga Oluganda. Ensonga y'okuyunga eŋŋanda tuzitwale nga nkulu. Fakad rattaba Allahu subhanahu wa ta'ala al-ajru al-azim, Allah yateeka empeera ennene, Allah n'ateeka kuyingiza omuntu ejjana yenna ayunga Oluganda. Kitegeeza ekintu Allah kyataddeko empeera nnene kirina okuba nga kirina ebikisoomooza. Ebyo ebisoomooza wakati waffe n'ab'eŋŋanda Allah byatukubiriza okubeera nga buli muntu agumiikiriza munne, era Allah byatulagira okubeera nga tuyunga wakati w'eŋŋanda zaffe. Gyebulaba Allah yateekako empeera ennene. Okuyunga Oluganda Allah yakuteekako empeera ya kuyingira jjana. Zezimu ku ibaada ezikyasinza okuba nga nzibu eri abakkiriza. Kizibu okusanga family nga abantu tebaliimu kwetematema, kwesosolaŋŋana, nga abantu tebaliimu kubeera nga beekutulawo. Naye ibaada eno Allah gye yatulagira okuyunga eriko empeera nnene, yeetaaga obugumiikiriza obunene ennyo, yeetaaga okwerekereza, yeetaaga okusonyiwa. Ebisinza okutukyalenjinga mu nsi muno be bantu obutaagala kusonyiwa. Oli n'abeera nga ye bw'atyo bw'atambula obulamu, obutaagala kwerekereza akantu akatono, n'ayagala kafuuka akanene emyaka n'emyaka. Naye mujjukire ng'era mbajjukiza nti Oluganda Allah ye yatulagira okubeera nga tuluyunga. Ekisinga okwewuunyisa, nze naawe tetulinaayo choice nga Allah yagituwa, omuntu yeerondera family mwateekeddwa okuva. Eyo choice ya Allah ye yasalawo Allah akujje mu bantu abo ng'ayisa mu musaayi gwabo. Kati baganda bo bonna mu mbeera efaanagana etya, wangaala nabo bayunge bayise bulungi, sonyiwa kkosezza, weerekereze ku ebyo byolaba ebiyinza okubatabula. Kubanga Oluganda tetulinaako choice nti njagala nve mu famire ya gundi, nti njagala mbeere nga nze nzaalibwa mu famire ya gundi. Allah ye yatulondera effamire ffenna mwe tuva, era Allah n'atulagira okubeera nga tuyunga Oluganda. Mu'minuhum wa kafiruhum, kababeere nga abooluganda lwo basiraamu oba si basiraamu. Asma bintu Abubakari radiyallahu anha, Allah assa okusaasira gyali era amusiime. Maama we teyali musiraamu. Fakadimati ummiha, maama we najja n'amukyalira. Asma kyava agenda yeebuze ku Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, n'amugamba nti kadimatu ummi ilayya, maama wange anzijidde. Afa asiluha, muyunge. Wakanati ummuha mushirika, maama we teyali musiraamu. Naye Nabbi yamugamba nti awsiluha awsilu bi ummik. Nabbi yamugamba nti yunga oyo ye maama wo. Kitegeeza ensonga y'Oluganda nsonga si ya muzannyo, newankubadde famire mwova nga si abantu basiraamu. Bayunge, kolagana nabyo ku ebyo ebisobola okukusembeza eri Allah, okujjako ebyo ebikusembeza mu kubeera ng'ojooga Allah. Naye be b'eŋŋanda zo obakoleko ddaawo, obeere nabo wangale nabo, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala kutuuka okutulaga nti zimu ku nsonga eziviiriddeko ab'eŋŋanda okubeera nga tebayunze eŋŋanda zaabwe bwe bumu ku bwononefu obusaasaana mu nsi n'okubuza baraka n'okusaasira kwa Allah.
kyava Allah tegeeza mu Qur'ani yekitiibwa wa abudullah, banange musinze Allah, mumwawule Allah, wala tushiriku bihi shay'a, Allah temugattikangako ekintu kyonna, wabilwalidaini ihsana, Allah natuga nti muyise bulungi abazadde ababazaala, kabeere musiraamu kabeere nga si musiraamu, wabilwalidaini ihsana, taatawo ne maamawo batwale nga bankizo, oba bakkiriza oba si bakkiriza, longoosa gye bali. Allah yazzaako naga nti wabidhil qurba, muyise bulungi ab'eŋŋanda. Olwaleero abantu babadde kiko b'eŋŋanda zaabwe, n'obasanga nga bali ku TV, oli akwatiddemu n'ejjambiya, n'obasanga nga tebategeeragana, oli ayogerera munne amafuutiike, ebigambo ebyobusago ebitaliiyo, n'ofundikira nga obuuza nti abo baluganda, olinaga nti maama y'omu taata y'omu, naye nga tebalima kambugu. Nera Allah bwatugamba nti wabidhil qurba wadhil qurba walyatama walmasakini wabini sabil, mulongoose nnyo eri ab'eŋŋanda zammwe. Nabbi sallallahu alayhi wasallam tubakubanga tuli bakkiriza, muwulize hadisi eno, tubakubanga twali bakkiriza ddala. Hadisi eno yali badde tukanga buli kiseera emitima. Hadisi ya Abi Hurayra, Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba, tu'radu a'malu ibn adam kulla yawmin khamis, emirimu gy'omwana Adamu janjulibwa mu maaso ga Allah buli lunaku olwokuna oba buli kiro ekikeesa olwokutaano. Ne Nabbi yagamba nti fala tukbalu amalu qati'i rahmi, emirimu gy'oyo asangiddwa ng'akutulawo oluganda ne baganda be, Allah tagikkiriza. Tetusaagadde tutunuulire emyaka gyayita, tunulira olwaleero mu wiiki eno gye tulimu, owange gwe akyakutulawo oluganda. Ebyemabega kale weenenye Allah akusonyiwe, naye mu wiiki eno gye tulimu gwakutulawo oluganda. Agamba baganda bo saagala kumanya baŋŋanda, simanyiirwa baŋŋanda, ab'eŋŋanda bantama. Bwe gibanga emirimu gyaffe Allah agitwala buli lunaku, buli kiro ekyolwokuna, egyo gyo gyatwaliddwa jjo, naddala mwezi guno gutulimu ogwa Shaabani. Allah mwasitulire emirimu gyaffe ng'abantu, bwe gyanjulibwa mu maaso ga Allah, egyo gyo gyayanjuddwa. Naye Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti kullu amal ibn adam au tu'radu a'malu bani adam, emirimu gy'abaana Adamu Allah bagimwanjuliza mu maaso ge ne bagimulaga buli lunaku olwokuna. Naga nti illa qati'ur rahmi, okujjako omuntu akutulawo oluganda. Baganda bange, tuddeyo wansi, twejjemu amampaati, twejjemu olunkulu, twejjemu okusosolaŋŋana, tuyunge abantu b'eŋŋanda zaffe. Teri wano mu Masjid asobola kubuuza baani ab'eŋŋanda zange, buli omu amanyi oluganda lwe. Yunga ab'eŋŋanda, gwe bategeeza okuyungawo oluganda lwo, y'oyo akwekutulako, y'oyo akwekutulako gwe bagamba oyungagane, so oyo gwe mutambula nga mussa kimu, oyo talina mutawaana. Naye ono gwolaba oyo asula nga teyeebase ku lulwo, oyo gwolaba oyo akwogerera nti wamuyoola ebigere, mwatwala ssente zaabwe, oyo gwe bagamba oyunge. Nabbi sallallahu alayhi wasallam hadisi endala, hadisi ya Abi Musa, yagamba nti thalathatun, abantu babika bisatu, la yadkhuluna aljanna, tebagenda kuyingira jjana. Yagamba asookera ddala mudminul khamri, omuntu lujuuju mu kunywa omwenge. Omuntu bw'abeera nga mujuuju mu kunywa omwenge, Nabbi yamuteekamu abo abatagenda kuyingira jjana. Owokubiri, Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba nti waqati'ur rahmi, n'omuntu akutulawo oluganda. Be bawulira nze saagala kumanya baŋŋanda, seemanyiiza baŋŋanda, tebalina kye bannyambye. Oyagala bakuyambe ki? Bakutuuse ku levo ki? Naye Nabbi yagamba nti qati'ur rahmi, omuntu akutulawo oluganda,
oyinza nno kuba olukutulawo ng'otambuza lugambo mu b'eŋŋanda nga gw'ofuuse ensonga. Oyinza okuba olukutulawo nga waleeta amayembe mu kika n'ofuuka ensonga ekutulawo banno. Abamu tuleeta abakyala ne tubawasa ab'empisa envundu ne bakutulawo eŋŋanda zaffe ate ne tuwuliriza abakyala kye batugamba. Naye nabbi yagamba nti thalathatun, abantu babika bisatu, la yadkhuluna aljanna, tebagenda kuyingira jjana. Mudminul khamr, omuntu lujuuju mu kunywa omwenge, kubanga era abasiraamu gye bali abanywa omwenge. Ne mu Ramadaan eno gye tulaga ojja kulaba nga mulimu abaleebaleeba abatomera ebisenge. Owokubiri nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe yagamba nti qati'u rahmi, omuntu akutulawo oluganda. Abakyala abo mulaba bannyinaffe bakutula eŋŋanda lw'abasajja. Muganda waafunye omusajja n'amwekutulako. Abamu agende wa mukulu we n'amwagalira musajja we. Oluganda ne lusasika. Naye nabbi yagamba tagenda kuyingira jjana. Owokusatu nabbi gwe yagamba nti wa musaddiku sihiri, omuntu akakasa eddogo. Tuli wano nga tuli mu famire nga tuli baŋŋanda. Abamu bali mu kulagaŋŋana bannaabwe. Oli n'aloga muganda we, oli n'aleeta eddogo mu famire. Naye nabbi abantu abo babika bisatu, njagala otunulemu mu famire yo tebaliimu. Famire yo bw'ogitunuulira bw'oti temuliimu anywa mwenge, temuliimu akutulawo oluganda, temuliimu bakakasiza mu ddogo. Ebika ebyo si byakuyingira jjana nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti abantu ba miteeka esatu mu abo abatagenda kuyingira jjana mwe muli kategorize ez'essatu. Naye kyenjagaddemu ekikulu wano point ennene, qati'u rahmi, ye muntu akutulawo oluganda. Baganda bange twewala ensonga zonna ezitutuusa okukutulawo ab'eŋŋanda zaffe. Ab'eŋŋanda tulina ebizibu, ab'eŋŋanda balina ebizibu, ab'eŋŋanda balina eŋŋambo, ab'eŋŋanda tebasiima, abasinga obungi naye bayunge. Ekyo Allah kyatwagaliza kuba yatutonda. Ala ya'lam man khalaqa wa huwa al-latifu al-khabir. Mulowooza Allah yatutonda tamanyi? Tugenda mu mwezi ogwa Ramadaan wali badde osonyiwa ab'eŋŋanda zo. Osanga abagagga bagaba ku mizikiti emiceere, ne batikkula obuwunga, ne batikkula eŋŋaano, butto, fuso n'esimba. Omuzikiti ne gusanyuka, naye nga ab'eŋŋanda ze bakaaba bayagayaga. Oli n'aweerera abaana abalala ab'ebbali, naye nga mu famire mulimu abatasoma. Wallahi weerera abantu ba famire yo. Bwe baba tebali kugasa ggwe, balisitula famire yo neeyogerebwako. Baliyamba abaana bo, kale baliyamba abazzukulu bo, kale balifuula famire yammwe okuba eya waggulu. Naye osanga abantu nga tebateeka mu bantu ba famire zaabwe ssente. Baana baliyo tebasoma, baana baliyo tebambala, omugagga ali mu famire, ssente azigaba bbali. Saddaaka gy'osaddaakidde abantu ba famire abooluganda, sadakatun, Allah agikubisizaamu emirundi eki, ebalibwa nti sadaka wasila, ate Allah n'akubalako nti oyunza oluganda. Omuntu yenna akutulawo oluganda, Allah naye amukutulawo. Allah amukutulawo n'okusaasira kwe. Man wasala arrahmi, yenna ayunga oluganda, wasalahu Allah, naawe Allah akuyunga n'okusaasira kwe. Waman qata'a arrahmi qata'ahu Allah, yenna akutulawo oluganda, naawe Allah kutulawo. Kuyunga oluganda kuleeta baraka. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man ahabba, yenna yagala, ayyubsata Allahu lahu fi rizqihi, Allah agaziye ebyenfuna bye, wa ayyunsa'a lahu fi atharihi, Allah yinjiwaze emaali. Allah yagamba nti falyasil, wa yunsa'a lahu fi atharihi, Allah muwe obuwangaazi obulungi, falyasil rahma. Allah yagamba nti, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ayunga oluganda. Baganda bange abasiraamu, okuyunga oluganda kuleeta baraka.
mu bimu ebizibu ebitweŋŋanga bye tugenda okukaaba nabyo olubeerera nga buli kiseera tebikendera, twava ku ŋŋanda zino. Olwaleero azaabu ze mulaba mu dduniya, olwaleero ebizibu emulengera mu nsi ebitakoma, twava ku dduniya. Abantu tebaagala kumanya, nosanga abantu nga besosola nga ekibasosoza amabeere. Oyo maama si amuzaala naye nga taata wammwe ali omu. Baganda bange abasiraamu abali wano n'abatali wano abawuliriza message eno, Oluganda tebaluyungira ku mabeere, Oluganda baluyungira ku taata, so si bbeere. Osanga abaana nga besosola lwa bbeere. Kitaabwe yalina abakazi babiri nga tebategeeragana. Abo si baana ba maama. Abaana ba maama oyo step mother waffe batuyola ebigere, batuloga, naffe twali badde bagagga, naye obugagga bwaffe bwonna be babulina. Waliyo mu ntegeka za Allah ng'atematema ebyobugagga, mu ntegeka za Allah ng'atematema ebyobugagga. Ani ateekeddwa okubeera omugagga? Ani ateekeddwa okubeera omwavu? Waliyo ku mmeeza? Osooka ogaye nti baganda baabamaama oli babatwalako ebyenfuna, babayoola ebigere. Gwe bayoola oba oli luddawa? Abantu okubeera nga buli kiseera gwe bakuyoola buyoozi. Tulaba nga oliko ekizibu mu ntegeerayo. Ekiyunga abaana abeera taata, gye bayita enduli. Bano abakyala matabi, enduli eno ye taata. Abasajja abali wano abasiraamu, Allah bawadde famire ezirina poligame. Baganda bange mbalengera betutera okuwoowa nammwe nga ffe tubawoowa noga ntwala haki ya kusatu. Fuba nnyo mu nsi muno oveemu ng'oyunza abaana. Bw'otooyunge baana bo kubeera wamu, kumanyagana, kutegeeragana, kutegeera nti ono taata, ono maama yazaala ono, ojja kubolesa ekizibu ku nsi bw'oliva ku nsi kuno. Muyunge abaana bategeeragane nti ba Luganda. Teekawo enkolagana connection wakati w'abaana bo mu bakyala ab'enjawulo. Naye Allah subhanahu wa ta'ala atulagira tuyunge eŋŋanda zaffe. Bagambye nti Oluganda lulimu emikisa, Oluganda luyingiwaza emmaali. Naye buli we tutayunga Luganda, opposite y'ebyo bye bitugwako. Bevula tukaba buli kiseera ebizibu, tukaba obwavu, famire zaffe buli kiseera ziri awo, buli kiseera kulwanagana, buli we bakuŋŋaana awamu, hatta bazze na kuziika ku kijja ne bavaawo nga bayomba, ne bavaawo nga munne akwatidde munne ejjambiya, ne bavaawo nga oli tayagala kutunula ku munne. Lwaki? Ng'ate tuli ba Luganda. Tuyunge Oluganda. Allah kyava tuga nti wa abudullah, bani musinze Allah, wala tushiriku bihi shay'a. Allah temugezanga ne mumugattikako ekintu kyonna. Wa bilwalidaini ihsana, mulongoose eri abazadde ababazaala. Wa dhil kurba, n'eri abantu b'eŋŋanda zammwe. Wekyekingemu ennongoosa eri ab'Oluganda ogirongoosezza otya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maliza ne hadisi eno khutuba esooka, yagamba Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, omuntu yenna akkiriza Allah, nakkiriza olunaku olw'enkomerero nti agenda kubalibwa, ajja kuyimira mu maaso ga Allah. Nabi yagamba sallallahu alaihi wasallam, falyasilu rahima, ayunga Oluganda. Okuyunga Oluganda bye bimu ebikakasa nti oli mukkiriza era omanyi nti Allah agenda kukubala. Yafundikira hadisi eyo Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ng'agamba nti man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, era akkiriza Allah n'olunaku olw'enkomerero, falyakul khaira aw liyasmut, ayogerenga ebigambo ebirungi. Lwaki Nabi yagatta hadisi eyo ku y'Oluganda? Abamu tetugitegeera bulungi, naye Nabi yagamba nti falyakul khaira aw liyasmut. Oluvannyuma lw'okwogera okuyunga Oluganda, ab'Oluganda embeeranga ne baganda bamwe mwogere ebigambo ebirungi. Aw liyasmut, tolina byosobola kwogera ku baŋŋanda zo, sirika abantu boogera ebigambo ebibi ku b'eŋŋanda zaabwe.
oyo yeeraga sente mugenyi mulogo abba bubbi faliyakul khaira yogeranga ebigambo ebirungi ku b'eŋŋanda zammwe mwogerenga ebigambo ebirungi wakati mu booluganda awuli yasumutu olyagira nayimirira mu famire wakati oba bakuŋŋanye bali mu famire bazze kuziika oba ku mukolo naga nti baaba swaibu yatuloga baaba mutebi yaleeta amayembe mukazi wabaaba gundi wasenga gundi yatuloga gwe atali mulogo wategeera ddi we baloga gwe era atalogangako otegeera ani akuloga okumanya naawe era ekikusumbuwa ddogo okusobola okumanya nti baaba gundi senga gundi yatuloga kitegeeza naye watambula n'omanya ne bakulagula nti gundi alabika abaloga. Bananga abooluganda twogerenga ebigambo ebirungi bw'obanga tobirina bigambo by'osobola kwogera ku baŋŋanda zo. Nabbi yatuwa amagezi kusirika asirika teyejjusa naye ebimu ebisinza okukyankalanya wakati w'eŋŋanda zaffe bigambo olulimi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa okuyunga eŋŋanda zaffe atuyingiza omwezi ogwa Ramadan ng'obutali butebenkevu wakati w'eŋŋanda zaffe tumaze okubujjawo. Tumwegayirira Allah subhanahu wa ta'ala atuyambeko ab'eŋŋanda zaffe baweere emitima basobole okutegeera nti tuli baaluganda. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو البر وهو التواب الكريم. الحمد لله ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. bagana banga abasiramu nziramu okubakuutira okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusaba Allah sokusaasira n'emirembe ebidde eri Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Khutuba yaffe eno mu mwezi guno ogwa Sha'ban nga tugenda okuyingira omwezi ogwa Ramadan njagadde nnyo tunulire kuzimu ku ibaada ennene nga ibaada ey'okuyunga oluganda eviirako n'emirimu gyaffe nga tetuyungagana okubeera nga Allah tejanjulizibwa mu maaso ge. Ojja kusiiba ebisiibo sawumu ekulume naye ng'ensonga lwaki Allah takkiriza mirimu gyo kusiibako swalaazo kusaddaakako kubeera nga toyunze luganda. Oluganda okuluyunga kikulu. Bwabanga Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagaa nti thalathatun la yadkhuluna aljanna, bantu babika bisatu tebagenda kuyingira jjana. Mudmiru lkhamri, omuntu mulujjuuju mu kunywa omwenge. Waqati'u rrahmi, omuntu atulawo oluganda. Wa musaddiqu bisihri, omuntu abeeraawo ng'akakasiza mu ddogo nga ye mwatambulira. Abo Nabbi yakakasa mu hadisi alladhi rawahu Imamu Ahmad yagamba nti tebagenda kuyingira jjana. Bani ffenna twagala ejjana. Muzimu ku nsonga ezigenda okutuyingiza ejjana kuyunga luganda, tuyunga oluganda. Nga mmaliriza khutuba eno ey'ekitiibwa. Nsonga ki eziviirako abooluganda obutategeeragana? N'obalaba nga tebali makambugu, nsonga ki? Min asbaabu qati'atu rrahmi, nsonga ki ezituleetera okubeera nga tukutulaŋŋana nga tetwagalana nga abooluganda? Nsonga esookera ddala aljahalu biddiini, abantu obutamanya ddiini busiraamu kyetegeeza. Tuba kubanga twali tumanyi ng'omanyi obusiraamu waali badde toteekawo mbeera yonna ekkutula ku waluganda lwo. Nabbi otuuka ogamba nti kullu a'maalu ibnu adam tu'radu yawmu alkhamis, emirimu gy'omwana Adamu janjulibwa buli lunaku oba buli kiro olunaku olwokuna. Illa qati'u rrahmi, naye oyo asangiddwa nga alina obutategeeragana ne muganda we tegitwalibwa. Allah agizzaayo n'abagaba basooke bategeeragane. Waliwo famire emu gye twalimu nga baaluganda babiri bamaze emyaka egisukka mu 2 nga tebategeeragana.
netubayita okubeera nga bategeeragana, tubazza emitima. Naye omu bwe twamusomera hadisi eyo yagaa nti newe siwuliriza bya muganda wange, nze ani afiirwa emirimu gyange? Okubeera nga Allah tegitwala olw'obutategeeragana muganda wange, naga nti musonyiye newankubadde nga nze ndi mu nsobi. Bameka abafaanana bwe batyo? Naye ate njagala nkujjukizeyo era omuteeko gw'abooluganda abaasomebwa hadisi eyo yennyini nga ndi wano ku mimbali, ne bamugamba nti nabbi yagamba emirimu gy'omwana Adamu tegitwalibwa mu maaso ga Allah bw'asangibwa nga ne muganda we tebategeeragana. Nagamba oba Allah tagitwala agiragireka, agiragireka. La ilaha illallah. Bantu babadde ki? Olaba aljahlu biddiini. Njogera ebigambo bino weekyekinge. Tunula mu famire yo, leka kutunulira nze ayogera. Famire ye eyimiridde etya? Ebitusumbuwa bingi mu famire, naye omuntu waviira mu statement bwetu, wallahi ndi mu Juma yagamba oba tebagitwala gigira gibeeraawo. Gundi yankosa, olwanyonyola ku muganda yankosa. Nine tumugamba nti nabbi yagamba, naga oba tebagitwala gira gibeeraawo. Bane tusanga obuzibu oyo oyinza kwogera ki ekiyinza okuddirira? Mu bimu ebituviiriddeko okutulawo Oluganda, aljahlu biddiini, abantu obutabeera ku busiraamu. Ekyokubiri, alhasadu, ensaalwa n'entondo. Omuntu ow'ofamire Allah bw'amuwa ebitendo bibiri, n'amuwa ensaalwa n'entondo, aba muzibu. Bw'alengera ku banne Allah basukkulumizza, n'ayogera ebigambo biti ebifukumuka ng'enkuba. Sente mugenyi, tezibeemazaamu, naffe Allah alituwa, twakalaba, gw'osoose okuba ne sente. Ebigambo biva mu bantu nga baganda bo, taata omu, maama omu, oba mu famire oba nga jjajja wamwe yabagatta. Ensaalwa n'entondo, mulimu omuntu mu famire nga wa ntondo nnyo, buli kyogira bwoti akikoze olw'okuba ndi mwavu, ampiseeko olw'okuba sirina sente. Ate twakalaba maama abagagga ate avudde e Kampala. Omuntu buli wabeera n'entondo mu famire aba muzibu. Kiringa era famire Allah okubagezesa, n'omuntu alina ebitendo bibiri mu famire kasita abeeramu ye famire erina kubeera ng'esasika. Kasita Allah abagezesa n'omugagga atategeera busiraamu, aba muzibu. Buli kyomugamba eky'obusiraamu yakulembeza sente. Mulimu abantu Allah batadde mu nsi muno nga bo tebaagala kuwulira busiraamu kye bugamba, bo batunulidde sente zaabwe. N'omugamba Allah yagamba, nabbi yagamba, kimukusumbola kuba oli mwavu, oyogeza bwavu. Niwe omugamba nti munaye bino muni tetusimetinga bijja, naga olinako sente mmeka? Oli munaku ne sente zigula seminti, tosobola kusimentinga ntaana. Abantu abategeera boogera, ate oleeta ddiini. Kati omuntu mu famire okubeeramu ng'alina sente ate nga jahilu biddiini, ng'eddiini tagimanyi, aba muzibu. Kibaga nti aljahlu biddiini, omuntu bw'abeera mu famire nga takulembeza busiraamu, baneemukkiriza abantu abali mu famire obusiraamu butukulembere. Eyo nsonga namba 2 gyenviriddeko ebagamba nti abantu obutamanya busiraamu, obutamanya ddiini. Ensonga ey'okubiri gyembagambye nti ensaalwa ebeera nnyo mu b'eŋŋanda. Lwaki okwatibwa munne ensaalwa? Allah yasalawo abeere kyali. Ne bw'onoozimba omutima, ne bw'onojja ebiyengeyenge, ne bw'onooyogera ebifaanana bitya, Allah yasazeewo abeere ekyo kyali. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Allah yasazeewo.
niyo ogenda okulaba omuntu ayogerera munne amafuukule kulwokubanga Allah amusukulumiza ku ddaala, eitha asomye eitha alina emaali n'afubutuka ebigambo. obwo obusente bwe bubawaga bujja kubaggwako. sente mugenyi, weeragira bwereere. ebyo bigambo bifubutuka mu Buganda onowulira nga ayogera statement ezo omutwe ne gukutabuka. ensonga ekutula mu b'eŋŋanda. Abooluganda abali wano mukendeeze ensaalwa, mwejjeemu ensaalwa ku b'eŋŋanda zammwe. ensonga endala taakhiru kismatul mirathi, okukeereya okugaba emaali ey'obusika. buli we tukeerewa mu kugaba emaali ey'obusika erekeddwa taata. emaali eri mu famire kasita ekeereyesebwa okugabibwa mu shariya etabula ab'eŋŋanda ne batandika okwesosolaŋŋana ne bagirwanira. taakhiru kismatul mirathi, kukeereya kugaba bya busika. taata wammwe bw'afanga mugabe emaali ku budde bukyali. emaali ekutula mu b'eŋŋanda ddala, ate teriiyo muntu alekebwawo ng'ateekeddwa okusikira emaali emumale. kitammwe abaddewo ng'agikola nga temumala, abalesewo muli abiri, kati nebamala etya mu abiri? abaddewo taata wammwe nga temumala nga ye omuntu. era kyova olaba bulijjo akola n'akola kiri n'akola kiri n'akola kiri kubanga temumala. kati abalese 18 mwagala gigabana musuubire nebamala. niyo ogenda okulaba oli ajjiddeyo muganda we jambiya amugudde mu bulaga amutuga, abamu bagigaanira n'alemera ku kibanja. bannaye ab'eŋŋanda mugabenga emaali y'obusika nga bukyali. abateekeddwa gifuna bajja kutuuka okufa. abaana bammwe ono eyafa gwe bayita jjajja batuuka ojjagala. mwalabye gataliiko nfuufu ennaku ezo, abaana abakutte senga waabwe nga bamugamba tulage ebibanja by'abakitaffe, naye nga bamukutte senga mukazi mukulu bamuwalaŋŋanya yiikanya agende nga abalambuza ettaka lyali liyitawa, naye nga bagenda bamukutte bwe bati mu bbanga, nakutta amagulu nakutta emikono. tulambuze yiika zaffe ezaali wano ezaali ez'abakitaffe, tubonaabona Kampala, lwaki temugaba ttaka? naye nga baga nti senga ono aliremedde. kati mukazi wattu bamukwata ne bamukwata emikono n'amagulu nga bagenda bamwetolooza yiika nnya abalage nti yali eyita wano waliwo ekikolokomba lyali liyita wali, nga bwakaba naye nga bamugamba ojja kulitulaga. toki temugaba maali, mulinda kutuuka ku leve eyo abaana batuuke okubakwata mu malaka. tugenda ne tubeera bano abayita bakyeyameni b'ebika, semeyimbu be basika, halemedde okugaba emaali, agigaanidde. sijja kubawa. toki ogaanira okugaba emaali y'abanno? abaana bonna basika, buli omu afune hakki ye. ate abamu ne mugabe nga betali ya busiraamu, buli omu ne mumuwa ne mugaba buli gwe tubadde takkirizibwa kutunda. ekyo tekiriiyo mu busiraamu, takkirizibwa kutunda atya? omusajja afa obwavu omugabo gugwe, wabula omugamba takkirizibwa kutunda. ayagala okutunda yenna alina kuguza bwa famire. kati alimu omugagga n'atandika obbafontola, gwayagala gwawe 8 ettaka neri obukadde omwende oba 10 oba 2 gonja kuwaayo 3. atunulira ku bwavu bo n'ekizibu kyo n'agenda ng'abajjamu. buli wokeereyo okugaba emaali ey'obusika, abamu batuuka okugiyita eyaabwe ate nga si yaabwe. taakhiru kismatul mirathi, mu bimu ebitabudde abantu b'eŋŋanda kukeereya kugaba emaali ya busika. ffe tubeera mu kugaba emaali ez'obusika mu famire ez'enjawulo. n'olaba olutalo, omwana azze n'omuggo ayagala kukuba nnyina muka kitaawe. olusinga omukyala alemye, bamugamba ggulawo ekisenge kya haaji, laga ŋŋaanyi temujja kukiggula. omwana n'amugirayo omuggo. ebyo temubiraba mu famire zammwe? abamu abakyala betuwasa bennyini bafuuka ensonga ekutula mu Oluganda, n'agaana okugaba emaali, n'aga wano wange n'abaana bange.
alina n'abaana babiri kubanga haji wafiiridde ng'obukyaya abufunye ku mukyalo omukulu n'abaana. Kati ono gwafunye mu mukwano ogusembayo n'amulekera ebyobugagga ebisava, ono gwaleseewo aganya okugaba emaali, alina abaana babiri. Kyokka poloti gyalimu nsava ya mu kibuga aganya ogigaba. Kamuga nti munaye shariya egamba tugabe emaali, naga site tujja gigaba wano haji yampawo n'abaana bange. Bali 10. Ekibanja kyabadde nakyo kiri mu kyalo Masaka. Ate eno poloti ono gyaganya okugaba eri wano mu kibuga Munyonyo, aganya ogigaba. Oluvamu ng'ayingira mu kisenge nga yeeyambula nga jjanga bwe yazaalibwa n'agamba Sheikh ulumba mugaba maali ya haji nebino mutandika obigaba kuba byali bibi. Ebyo twali tubirabyeko n'amaaso mu famire z'abantu ab'enjawulo. Tuli basiraamu tetwagala kunnyonnyola famire z'abantu mannya gaabwe, naye n'abali wano abamu mwemanyi era mubimanyi. Ebyo byonna bireese okukutulawo abantu ab'eŋŋanda. Bannaye eŋŋanda, ensonga ezireetera okukutulawo eŋŋanda nnyingi, naye sobola zimalayo mu khutuba eno, naye kanfundikireyo n'ensonga 2. Lwaki abooluganda beeyuzaayuza? Ekyokubiri, obutasiima ngaba ya Allah. Mu bimu ebituleetera okweyuzaayuza, obutasiima ntegeka ya Allah. Bannaye kyonna kye mulaba abantu kye bali, ntegeka ya Allah. Temulimu magezi go wadde agooyo ekyo kyalina si magezi ge. Era omuntu alina ekyengera n'atandika okusuubira nti magezi ge kusoma kwe nnyo, anti nze nasinga Makerere mu mwaka gwaffe nga ge magezi go wanti lwakuba oli bulungi ojja kufaanana Kaaruuni, oli Allah gwanyumyako mu Kurani. Kyoli kusalawo kwa Allah, kusaasira kwe. Ate buli Allah gwawadde mu famire akuwadde lwa nsonga oyambe baganda bo, ositule famire yo. Kati beera mu b'eŋŋanda zo. Ekira naffe ab'eŋŋanda kennyini tuli bazibu. Ojja n'okaaba ekizibu eri baganda bo ne bakwatira ssente miliyoni 10 n'ovaawo ng'otoma ku ssente zonna zaalina, nampa buno bu miliyoni 10, nina ebizibu, amanyi nina abaana bangi. Banaakuwa batya ekikumala? Kuno ku nsi teriiyo ssente mala muntu bizibu bye. Ab'eŋŋanda naffe tuli bazibu eri ab'eŋŋanda zaffe. Muno n'akwata ssente n'azikuwa, ate n'ogenda mu ssabo omuloge. Kyovula abamu babatya, buli kiseera otunula nga aliko emmandwa. Oli n'atya n'okuwa ssente, ajja kunduga, ajja zitwala mu ssabo. Naffe ab'eŋŋanda tuli bazibu eri eŋŋanda zaffe. Mu bimu ebireetera eŋŋanda okukutulaŋŋanawo ly'eddogo ne shiriki. Lwaki oleeta eddogo mu famire? Lwaki ologa ab'eŋŋanda zo? Lwaki oleeta ebyokoola? Tyoli awo osamira, simanyi omuzimu gwa jjajja wammwe gwasiima ggwe. Waliwo ebintu ebigenda okukutulawo ab'eŋŋanda ng'Oluganda lulina kubeera nga lukutukawo emirembe n'emirembe. Kasita oleeta shiriki n'eddogo. Bannaye ab'eŋŋanda muleke okuloga bannammwe, muve mu kuleeta shiriki mu famire. Ensonga endala bwenzi, lwaki mwenda kuba eŋŋanda zammwe? Oli ne muganda we n'akuweereza omwana we n'omuganza, mwannyoko n'akusindikira omwana akuyita kojja n'omuganza. Lwaki muganza abantu ab'eŋŋanda? Famire n'ogyawula. Yazaala mwana wa mwannyina, yazaala muka muganda we. Olina olaba nga azadde muka muganda we omwana, okanda kulaba mwana afaanana oli anti ba Luganda. Gwakubuuka atya nnyini ye? Ebyo bikutula mu b'eŋŋanda. Muve mu bwenzi ku kwenda ku b'eŋŋanda zammwe. Mujja kuleeta famire eyawuka n'emyaka n'emyaka. Ozaala otya mu mwana wa muganda wo n'omuganza? Abamu abatali bagwenyufu, abantu abagwenyufu ddala, abagwenyufu neyebagala senga we. Senga
omusango ne gubeera mu famire. Omwana yayagala senga, bwe ntegeeza senga temulowooza nti buli senga awo alina kubanga yakusinga emyaka. Mulimu basenga nga mmwe mbasinga obukulu, omuyita senga. Bamuleesa awaka gwe n'oganza, buli ekikubisala mu maaso oganza buganza. Mukyala wazze n'omwana mujja na nnyina omuganziza, eyo famire neefa. Muganda wakusindikidde omwana awumuleko mu holiday ya December, oyo n'omutika olubuto. Gwolooza famire eyo eyinza kutuula ng'ega nti tukwebaza, oyazizza ekika, oyongeddemu amaanyi. Ensonga endala ezimu kanzireke, naye kyenjogedde ntutereeze famire. Abafamire twejjemu ensaalwa n'obutaagaliza. Abo baasoma olw'okuba balina obusente, sente mugenyi, ajja kulaba saawa yonna zimuggwako. Gwe zaakuggwako ddi ng'ani akutegese bw'atyo. Bane tugenda mwezi gwa Ramadani, tuyise bulungi ne famire. Kyenjagala okusembyayo ye bbiiru. Olwaleero gye tuwulira mu matu gaffe eyammere gye bbiiru. Abamu gye basuubira okusuubira nti omukyala bamuwe ebbeetu afune omukyala, manya afune omusajja asukka k'omu. Naye agendeko mu kisanja e Masaka oba e Masanafu, abeereyo ne hakki ey'okubiri. Eyo bbiiru mu busiraamu mu ddiini yaffe tejja kukola. Oba abaagala okukola ekole mu madiini amalala, naye si busiraamu. Obusiraamu bwaffe buli guided ne Qur'an ne sunna za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Njagala okwebaliza nnyo Uganda Muslim Supreme Council ne ba Muslim lawyers abatutte ensonga eyo enkulu okugiteeka mu parliament okulaga position y'obusiraamu. Okulaga obusiraamu ki kye butegeeza ku marriage eyo, kubanga erimu ebizibu bingi. Omukyala asule wano ku makya n'omusajja, ekiro agende yeebaka awalala. Olwo bw'abeera olubutaawo, omwana abeera wani. Ebizibu ebisobola okuvaawo n'entalo ezitakoma n'ettemu bisukka mu nsi muno. Naye twebaza abasiraamu abayimiridde ku position ey'obusiraamu. Ate era nga neeri mu bba abatali abo mulimu abalaba nga era kye bakola si kituufu. N'olw'ensonga eyo abasiraamu tulaga obusiraamu bwaffe, ensonga eyo tugitegerekera amatu tugiwulirize. Abantu abaleeta ezo zibbiiru mubeeramu bafandaazi abazifujjirira, abagala okuyisaawo ebyabwe. Naye omusiraamu olina kunywera oyimirire ku maki, ku mazima. Ekyo kikontana n'obusiraamu. Era biidhinillah obusiraamu bujja kusigala nga bwe buwanguzi, era eyo bbiiru bujja gibasuuza. Kuba teriyo ne magezi. Mu ddiini teriyo, mu magezi tekiriyo, ne mu kalica. Omukyala agenda asula eri, olwokusatu asula wa musajja mulala, gwojja olisiivinge avudde eri. Kiki ekibasumbuwa mu enkanonkano? Ate era osangayo n'abasiraamu bano ba akitwala abamu si babaga nti am supporting. Omukyala naye abeereko n'abasajja ababiri, omusajja omu atama. Ebyo osangayo abatali mu ddiini nga babiwagira, nga yambadde n'akakaaya ali ku TV aga nti am supporting the motion. Omukyala naye abeereko n'abasajja ababiri, omusajja omu atama. Asuleko eno, olulala dde ngono yeeterezezza. Mutuyambeko abasiraamu, wadde tomanyi nnyo ddiini, naye beeramu ak'obuki, kubanga amagezi amazaale Allah yagatuteekamu agatulabisa ekituufu. Naye osanga abantu ng'ekyo bagira bugizi. Naye sebo balooya abaffe abalungi ba kanso tubeebaza ne Uganda Muslim Supreme Council olw'okulaga position ey'obusiraamu entuufu eteekeddwa okugoberera ku nsonga eno eya bbiiru. Naye ng'abakirimu bangi, nga n'abamu abasingamu bakyala bagayi. Lwaki omusajja abeera ne hakki ebbiri, naffe tubeereyo n'abasajja nga hakki ziri bbiri, nabo bakiwulire. Kino kye tukola busiraamu bwe bwakitulagira. Ekyo kye baagala okuleeta ani yakibalagira? Tutambulira ku busiraamu kubanga marriage yaffe ibaada, kusinza Allah. Tuwasanga Allah bwe yatulagira
nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwatulagira. Inna Allah malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء المهديين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل عبادك الموحدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. Are you looking for a school that makes your dreams come true? Then look no further than Tamayuz International Schools. Tamayuz Junior School in Uganda and Tamayuz International Academy in Rwanda. Tamayuz International Academy is a day and boarding school located in Musanze and offering a Cambridge International program. Surrounded by a cool, beautiful environment, founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamayuz International Academy aims at producing practically skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us today at Tamayuz International Academy. We make your child's dream a reality.